nze ssanyu lye wafunye katambika Gloria Bugi kale nanyiza bunyizi kiki ekyakunyiziza kyasinze okunyiza n'abasajja abalala era twagala okuvumirira ekikolwa kya Gloria Bugi ng'abasajja b'omu Uganda twagala okusaba ekintu kireme kuddamu kukolebwa kubanga Gloria Bugi kyewakoze kibi kityoboola kiyingirira kisasamaza kiina engeri gyekiwanika omwoyo Gloria Bugi ekintu kyewakoze tusaba gavumenti eyingiremu naddala eri abaana ab'obulenzi okutandika okuta obutambi bannange okutya akantu bwe katyo Gloria gwe singa bandi bakikola ku mwana wo n'ota akantu akatono bwe katyo ng'osobola tuwa akawanvu ate gwabadde okaagaza ati walowooza ki ekyannumya I personally siwaga Nambwayo wabula simanyi lwaki e Uganda muba mwagala omuntu bamuleke ensi yonna yennebeera awo enenye omuntu mpaka watuuka neyetta so abakazi abalinga Nambwayo simanyi lwaki at the end of the day banyigirizibwa ate mu kumala okunyigirizibwa singa bafuna abo babasupportinga baba babakola ki baba babawaga so nze my point is sayimera njagala abantu bankootinge bulungi bwe baba baagala ofulumya Nambwayo baleme kumugobanga mbwa okitegedde kyakubiri eyo relationship y'abantu babiri suuna bw'atuula yekka amanya amazima bw'atuula yekka omanyi tusobola okubeerawo ne weekozaakoza n'osekaseka abantu ne bakuwaana but this tendency of men okusuula abakazi be batandise nabo b'omukazi ng'alina kye yacontributinga n'omala gamufulumyanga kasasiro it is not going to work so nze njagala bwe batuule bonna bamanya amazima ffenna tulina amazima ge tutamanyi Nambwayo alina okuba nga alina kyatukweka ne Suuna alina okuba nga alina kyakola ki kyatukweka ate bo baagala kumulaga ekiri mu kintu kino kulagako omukazi nti bamukola ki bamuwangula that's the problem ate nga naye si ye muntu agenda okukkiriza okuba nti mumuwangula just like that mumufulumye ng'embwa Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe tekibangako kyangu. Kinne Travel Sport Consults Limited tuzze okuyambako ggwe alemiddwa okufuna visa gye weetaaga. Tukola ne ticket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport n'okulambuza ensi za Africa ez'enjawulo. Tulina obumanyirivu obusukkuluma ku kirooto kyo. Tusangibwa Najjanankumbi Entebbe Road ku Naye Shopping Center, Office 02C. Tukubireko kati tukuyambe. Kinne Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Auntie Anita yatuwadde ssente. Anita we Massachusetts. Meka. Bajja kuweziza ate mukano lwakimba nkugamba buli omu ntambye ekisooka natulya ssente meka ze basindise wabula akuteerako obutezi n'agamba Auntie Anita atuwadde ssente. Ntambi naye nayogedde naye jjo kweno school fees weekend Auntie Anita n'atulako school fees w'abaana omukadde tokitwala mu school fees yatuwadde tugende tulye ku kyemisana. Auntie Anita nze akimanyi ndi musajja mukulu nazaalazaala ddala naffe era akimanyi twazaalazaala mwe mwekuumye Auntie Anita alina okubanga mukwano baatuwadde ssente naye tazoogera ajja buzogenda okola ku simu yo ng'akuteereddeko ssente oza ntambi ate ng'ompadde ssente Auntie Anita yatuwadde ate nze nakiwulira bulijjo omutima nga ndaba mu bwongo nga ndaba USA nakifuna nnyo mu Revelation USA anga tiroza ojukira nti memory tereeta byonna ereeta bitundutundu kakirabika ekifo ky'okuleetera Anita ate kati ensabiriza yondala leka ssente ereme kutuusaawo we baliggulira emmotoka shiya ankola oyo nno yankubidde
Mama ankoli watandika kuyita Washamim tokyayita wange. Yankubira luli bambi ng'ali kumpagira ku Hijab Nation. Kati naddamu nankuyana nga ne Simon Jagamudde mulambule ku baana beeyo. Okuva etwakola erigundi gye twakola. Mbu weeyongedde abaana era tuyite ku b'obuyambi emmere. Tuyiteeko naye baba baleeta ekisinga obukwatisa ate ekyala bali be twalekayo baimprovinze kinene. Mwebala omulimu ogwo nagwo nno si mwangu bannaaye ankolo oyo kati mabegako yaŋŋamba yalina fight omanyi fight game okulwana nedati ye wabuzito wabuzito ebeera game eba game omanyi nasitwako ku buzito nasitwira ddala nga ku buzito nali light featherweight kati obuzito bwe bwatwala enviiri buwatuyananga ng'enviiri zimanyuukako kiki kusanze mu budde bubi ati kati buli omu anyumizaamu munne then toso anyumya mboozi nga nsirise bro eba tetambula tosobola kunzivoola ng'owebwera obugalo ddamu I told you one day you will speak your mind. Oshegedde, you will speak your mind, bro. Kwatakana mukutu. Kadda kyamaze n'ayatula. Omanyi silent buttons byakulwana. Wabaawe no baawa ayatula. N'agamba naye speaking up is part of healing. Beera mugumu. We are used to each other. Mugamba mutya basoni banyabo ka student muli bulungi. Of course, tuze show teina nyo makulu tujikola on a weekly basis. Just ne museka muko nonyiga. Kyagala ntwogera ebyamagezi. N'obalaba nga babisazemu. Naye ate ne batuddako ne batuvuma. Ate walona abantu kati waliwo jjo yangambye Simon ekera okwambala obusado butakutuuka obalekerawo okulya. Mbagamba sijja kakikulume. Tubagende engoye mama yazireeta jjukira batamanyi kati bwe wenkana. Ye alaba bulabi kifaananyi. Abantu abakulu banyiiga wakuolugwe n'otalwambala. Kati jjukira ono maama we UK. Kale ate jjukira e UK waliyo obusaati buno. Maama we yabumuleetera ono kuva buto taguze engoye. Jjukira akulidde ku ngoye za maama waabwe yaweebweru. Kati jjukira ye alaba mwana ng'ali ku TV n'olumu lwe beekubidde ku vidiyo. Oshitegeera kati anaamanya atya nti kati oluuto lugezze oba nedda ate jjukiro naye yennyini yamugamba mami kati fitting yaliko so temwogera nnyo kwagala nnyo kulowooza nti nno yakyagala kati yakola ati ateegulira ngoye oshitegeera wamu owammazaani wakawammaza wakamumaza muli nze nkola ebyokunze don't take it personal kati enaika ya mukazi mukazi we yagigula yamanyi bwe wenkana kubogiraba nti najja sene nanuukamu ejje nanuuka gyoko mujjoza eringanga byenda byagundi gyoko mujjoza gyekoma okweyongera gyekoma okunanuuka nene ekoma mwaka guno bisali gyolabyeko omwaka ebi sina kudamuzamba tozisuula bambi zituwe tuzigaba zina nangu mwaka nga gugwako ngaba engoye zimpe ku luno ninayo amasaati zimpe nzitwale gwe kinkuwe ku saati bambi ndo oleka tabani kwa kawidde na kunganzisaba tugenda zitwalya bali batasoba gwe Saima akusasula buli mwezi manyira zino empya bwajoza n'ogiraba ng'ekulukusibwe aba atambula n'asanga n'atambula avuga lumonde nga naye ali mu saati ye ng'ate baagimusedde nina esaati eyo gyeri eyo nasanga omwana w'ekigaali ng'agina engoye empya mbi n'enyigira eyagingulira engoye empya ogisanga omwana naye nga sinawe mu confronting nga mugamba nti what did you do to me waki wakikola kale owaye bigenda bitya bigenda bulungi nnyo nakoze gundi bagiyita bata ebeera spa tukola ku bakyala emibiri kuva wano n'okukkirira like omukyala n'obeera n'omubiri nga guli soft tuyina ezo body scrubs zonna twazireese okuva e UK US Turkey ne tuzireeta abakyala ne body oils zosobola okubeera ng'okozesa so noonyaako ate obeere nga tukukolako omukyala ayeeyambula ne mumukolako yenna tumuwa ne yeekolako abamu abaagadde ne tubakolako mugaba omulimu abasajja tebabakwatako lwaki wakimusosola
wakimususula twakizudde ng'abakyala abambi bazze nnyo mu gundi yange ne bacomplaini ng'ate nange ne nkiraba abakazi bafudde nnyo ku feesi emibiri ne bagyerabira ng'akaluba ng'omubiri gukaluba gulinga kikere abakazi balina amagulu gasalaasalako dde enkululo z'omukwano kala ngongo kwongedde kagedde musopo wamaanyi nnyo balina bakasitoma bajje naye ma tonnalabako omukazi ng'alina obuntu bwe buti nga bwesazesaze bwe buti ku magulu aba ne tafu sibagita ng'alinga kyennyanja dry skin yes dry skin nga ne bwesiga ebizigo tebinoga because n'abasajja tulina ezo scrub zammwe naye tubaguzabuguza ne tukuwa instructions bw'osobola okwescrubbinga ne bw'olina okwescrubbinga abamu balina scrubs naye bazikozesa bubi. So please come to me, Mimi's Glamour Palace. Tuina hijabs ennungi, tuina sharias ennungi, kosobukayo obulungi. Obuwoowo busibuka wange. Ne busasaanira awalala. Iye. Wabakazi n'abasajja. Okay. Tulina buli kimu kati kosa ezo body scrubs tukola ku body care. Omubiri kutandikira mu bulago okukkirira wansi. Abakazi balina obubi na buddugavu. Naye nga si tebulina kuba buddugavu. Kachegeza akalanga akatuufu oyagala akabina kabenga aka Gloria Bugi aka Gloria Bugi kabadde mu filter muganda wange nze nina bakugu bange gwe sayima tobanga walabye omwana ko oligino abakugu bange kati njagala mbabuulire okuva ku bakugu naye wanyumiddwa akatambi ka Gloria Bugi mukwano okuva akatambi we kafulumye kyogamba tewaliwo bulala bwafulumye nga bo tonnasanyuka bwoti nze ssanyu lye wafunye katambi ka Gloria Bugi kale nanyiiza bunyiizi kiki ekyakunyiiziza kyasinze okunyiiza n'abasajja abalala era twagala okuvumirira ekikolwa kya Gloria Bugi ng'abasajja b'omu Uganda twagala okusaba ekintu kireme kuddamu kukolebwa kubanga Gloria Bugi kyewakoze kibi kityoboola kiyingirira kisasamaza kiina engeri gyekiwaniko omwoyo Gloria Bugi ekintu kyewakoze tusaba gavumenti eyingiremu naddala eri abaana ab'obulenzi okutandika okuta obutambi otya okutya akantu bwe katyo Gloria gwe singa bandi bakikola ku mwana wo n'ota akantu akatono bwe katyo ng'osobola otuwa akawanvu ate gwabadde okaagaza ki walowooza ki ekyannumya mbadde manya ekyakulumya omwana omuwala okubanga obwerere bwe buli ku online ekyannumya kampi sekenize munaanoozibwa baana b'abandi nga tebakusabye singa tutwale tumusainaga nga nkuwe sekenize munaana it is okay naye tetukusabye gwe weerowooleza ate n'otuwagantunga kampi kanti tuli eno obwongo butugamba oba yavaawo yakola ki oba yakola mukkone bw'ati oba ayinayo kweno opposition nze nno ndi munyiivu nnyo ku ebyo ebintu era leero nkedde kuwa audio leero mu Hijab Nation team WhatsApp group yaffe ne mbagamba bannanga abakyala mukomye ekintu ekyo okwerikodinga so akabina akaddugavu ebisambi wano nga nabyo biddugavu bye tukolako naye ng'ekintu ky'okubeera ng'abakyala manyi kati abantu bakyatuwulirirako nannaku ebitundu by'abakazi ebyekyama biri ku social media biringanga pulata za mmeri naye mu byonna ekinnuma sayimo nti ebitundu by'abakazi ebyekyama nude zaffe ziri ku intaneti zizunga ez'abasajja teziriiyo okimanyi mu mwezi gumu kati bafulumiza waliwo n'endala ezafulumye za serebu nazo jojo alwa jojo yuke badde incidenti ntasa bateira waliwo omuwala omulala obwedda mulaba ne kuzilayivu ng'agamba agenda siba buli muntu iye zafulumye naye zize kiro abaana bagenda okukeera ku makya nga nako kali mu kutambula buli omu bw'agamba who wants I share okitegedde kati nze ekinnuma mu byonna abata vidiyo zino waliwo ba victims waliwo n'abeeteera okitegedde tulina ba mirundi ebiri tulina ba victims tulinawo n'abateera bakati essaawa zino Gloria Bugi yassa akatale buli musajja gwakola ki gwanoonya naye nze problemu yange weeri eri egyo olunaku lwe twatandika ekitiiyo kiyita ejjiiko wewaava obuki bw'ovayo nojja nogamba nti abakazi bonna kati bamalaaya ng'ebibiina by'abakazi muyimuka
nga mwimuka nga mutugamba ovolota ne kazadde w'eggwanga ererererere instead of okugenda in details mutegere omuntu kyakola ki kubanga gye kitandikira video ezo zirikodingibwa zitya okimanyi nti no waliwo page bagiyita fans njimanyi egyoteekayo twagana okwogera naye nga tuyimbyogera tubitegeera kati biki byayogedde byekisibo sinawe bagiyita naawe eri bateekayo gwe bw'oba ogize dakiika basasuliranamu gold oba na biki naye ng'abaana gye bali wano abasinga obungi beetundira n'abalenzi baŋŋambye bakola ki naye ase oteekayo era olwo n'omuyimbi gwe baŋŋambye akola ki aliyo nti gye tunaakoma si muyimbi yekka kuliko wano abaana bannyo ba influencers bemuli abasocialites ab'enjawulo lwakubanda ze tusobola kujja ku screenshot tambi gwamanya ebyobuseegu page gye bateekako obuvidiyo bw'obuseegu babigiyita batya nze ono ntambi yabeera nze nange ntambi yaŋŋamba ebintu by'obuseegu tweyanza ssibo weebale kutambuza buseegu olina katambi kajjojjo gwe bafulumizza yesseba nti gwatambuza pornography naye Saimo mbeerawo n'ekirowoozaamu nga bafulumiza akatambi k'omwana neŋŋamba Shamimu ohakulu kyanga goli ku intaneti nga bakutambuza ani kibasokera mu naye kati mbwa mmwe kati njagala nkola lwentegeera mikwano gyange akatambi kange kafunye igwe kasuku Shalom bani mba njagala ndabe ku pano za mulo mugenda kuteesa ki naye kimanyi munyo musawo kunteesaako nga mga sisi ate wano wakolo naye mbwa mmwe mbamba mazi ntegeka sho nga soogera naye nga nseka kati nkukona nga bro akatambika wakalabye nayo yosinze ne kati okyokola okola kyakasumaali ojjuka akavidiyo kakafuluma akasumaali naavyo n'agamba amazima amatuufu gali bwe gati ogwo omutwe oguli mu vidiyo gwange n'akabinenge gye kenyenyamu siyenze nenze mu byonna nga tufudde mu kuseka on a serious note ebyo Saimo byogamba nti ekitiyo tukiyita ejjiiko ebintu tubyogedde tubuliridde abaana abawala tubagambye temuweereza nude ne bwoba mulaavu etya ffenna ensobi tuzikoze tukoze ensobi zitya naye bannange temuweereza nude temuweereza kino kankigambe abawala abaweereza obutambi bw'obuseegu nga babuweerereza mu mukwano ku bawala 100 obutambi 15 bwokka bwe bulinkinze nti abaweerereza mu mukwano abasajja abasinga tebatera nga omusajja amwagala era wabeerawo ne kibakolerera oba ontegeera naye obutambi obusinga okufuluma kino njagala nkigambe akata aba talina kyakweguyamukko kubanga along the way jjukira ebintu bino ne bwabeera nga omusajja ali mu kugula mukazi atuuka time n'afuuka ne babeera ne ka-attachment along the way bafuna obuzibu najjukira omusajja ono mwatandika muli mu bizinesi nti mpeereza nkole ki nkuwe ssente lwaki obutambi bw'abakazi bungi nnyo online nga n'abasajja ate nabaweereza nude zaabwe kitegeeza abasajja baweddemu ensa tebakyalumirirwa kitonde kikazi batabuti bwerere bw'abakazi lwaki obw'abasajja tebuli online obw'abasajja bwe buli wali ku 85% gye nkugambye baby send me I send you get my point nti omuvubuka abeera mu mukwano n'omuwala nga n'omuwala ali mu mukwano n'omuki n'omulenzi omulenzi bw'aweereza n'omuwala n'akola ki n'aweereza kiri kyekugambye nti ebitundu 45 ku buli 100 abeeweereza naye nga beeweerereza mu mukwano tebulinkinga kati oba abasajja bulinkinze nabwo nebakuba nti be bali benkugambye abali ku 15% 20% kali 25% kati bano abeetunda bwe businga okulinkinga kati obwetunda kubanga oli talina kyakulumulibwako yadde atuuka nagayenga nterese nnyo ebyama bino bakisibita otuuka time along the way n'omunyiiza jjukira no obaweereza basevinga n'akasigaza nagamba nkoze eki ekiyinza okukuluma ngolo Saimo kati olwo tulaga wanze no enze bwe nalabye ebintu by'oyo omuwala oyo Gloria Bugi nasooka ne mulaba wa nali simumanyi ono Black Sugar yamuŋŋamba ng'ali ku comedy store naye ng'ebintu byakola ekituufu alinga ddala eyeetunda tetugenda tandika kuba bikkiririzaako
okitegeera abaana abajja mu industry muno baboonoonye balowooza nti bw'atandika n'okubajjula amabina mbwolwo ensi lwegenda omulaba ennyo naye mbakakasa nti mugenda bajjula amabina gaba bajjule so nze amazima amatuufu gali gamu kati aturendinga naye aturendinga mu mbeera ki nange ate yayinza okuba ali mu kukola kyekiruma essaawa zino anti akole naye tagenda kukolera bbanga ddene era waliwo ekiseera wakigenda otuukira ng'ayagala buveeyo gwani agambye tebakulimba by the way ekintu kikalinginako ekintu kimu abawala bato obutambi waliwo abawala ababuweteera kimukolera kati kubanga lwa nsonga egyo ali katale nga okimanyi nti obulamu bw'ono omwana Nikolo bwakyuka olunaku lweyata lwe yalabibwa mu sikando ng'alwana olw'omulenzi abasajja bonna ne bamanya nti asobola okwagala abalenzi ososanga ng'oyo omwana abantu be yali adeetinga bonna baali baana banne nga bwe yali alwana naye levo n'esituka era ebyava mu kulwana kuli ya vidiyo gye yafulumyanga nekiri mu vidiyo kyakola ekituufu bw'okimubuuza kikola ki takitegeera ate nga nakati mulaba ali proud ontegedde bulungi naye njagala gwata akatambi okulaya Katonda agenda kuwa omukisa ofe kuba the only opportunity gy'osobola okufuna gwatadde akatambi kwe kufa n'otasafalinga byegenda kivaamu buli we wabaawo akatambi akafuluma omanyi omuntu akyasinza okubonaabona ng'ate saa zino ali mu kuliving a decent life bamuyita Desire anti tujjukira twagenza omaliriza nga debate yali ku street ogimanyi Desire yalokoka era wabeera ku kituuti ayogera bigambo byaki alina bweru leero maama wa mwana omanyi kye twazzeeko ku Gloria Bugi ne Desire ani yasinze aba Desire ne badda side zeeri ate mu abakomyawo Desire ate nammwe muyina ekizi kubanga ate nze Desire we simunenyeza nti Desire si yeeyata ate ne point yange gitegedde nti ne bw'okola otya kidda gwe kuba akafaananyi nga Desire oliwako olina mwana wo your life is moving obanga amazzi afumbiddwa nosanga ebisajja nga bife ebinoonya emmere ey'okulya bisatu biri side zeeno bisatu biri side zeeno bikayana gwe wasinga bigezaako n'okukakasa we bireeta katolo mwabadde mukayana ngekanammwe eryetya argument eri ku ki side zeeno fe ab'omulembe gwe tugamba nti Bugi yasinga nga side zeeri bagamba nti Desire yasinga asinga olwo mugamba asinga mu ki awo kati awo wasinga okuvoola okategedde akantu ako nti kakati Desire bwe tumaliza tumusuulira tawulo nti omusajja omusiru gwe yabuwa mu mukwano yabukola ki yafuuka ekiwemmeneku kakati gwe because your money hungry oyagala ssente obutadde ne weerabidde kyogenda okufuuka enkya kubanga kkirizo bagaana ffenna tetugenda kufa because essaawa zino ina excitement oyagala views oyagala ssente oyagala erinnya gana olaba tewali erinnya olikola n'omala abantu ne bakuvaako n'omulala najja buli omu alina time ye nti kati gundi yaliko omulala najja n'omulala najja naye mukwano ekitiibwa kyo ng'omukyalo okireseewa bannaye byonna tusobola obikola naye omuntu okuta obwereere bwo kyokka ate naye kino ya Allah tutaase naye generation eno nze kino kyonna nkiggamba saasira abaana baffe abato abajja obateekeko ekisa kyo obaddeko ku theatre n'osanga omwana ayagala okuyingira drama engeri gya behavingamu luli nalina omwana yali ayagala yingira aromatic yasoka Florence n'agamba Florence ndaba Simon namugamba official boyingiza mu aromatic yali tayagala munnyonnyola nga bw'alina mukola ki namugamba nalina munnyonnyola yali alina kali actually yali alina wadduka namugamba official balanga nemugenda mu auditions noyitamu n'okola ki alternative endala eriwo enamba ye neyesimu naye olaba tebarespondinga kitegeeza bayinza okuba saaza tebakola ki tebeetaaga awalala wonna awaddako muntu alina kukukwata ku mukono ekibuuzo leero nze gwosanze bw'onaasanga omuyaaye ng'omwana muto alina akabina kawanvu bwe kati oyinza okufuna mu by'otaakole ki kwanze nali ndabeko omwana omuvubuka yali afiiranga abaana ku masengere bayingira aromatic naye nga kiki yakola yajjanga nga yeekubya ebifaananyi bibi nga bwe munaabeeranga muli awutu naganyisabayo ku kifaananyi nga kwaferera abaki abantu basobola okukubba ssente basobola n'okukunyaga omukwano
naye era omwana ng'akulaga tamatidde ye kyafaako kuyingira ayagala kuyingira. Kakati ekizibu kye tulina essaawa zino osanga omwana ow'obuwala nga muto ng'ayimiridde naye nga ye ali hungry ayagala kuyingira limelight nga tafaayo whatever it takes. ng'ajja kukola buli kimu. Kati ate oyo gw'olaba ate bw'ayingira abeera muzibu nnyo okulaba ng'amaintaininga obwo obulamu bw'ayingiddemu. Kyova olaba nti basanga buli kaseera balwana okulabako ebipya bye bakola ki bayingidde mu kipya ki. Bino byonna bye mukola si bipya. Naye ekirungi ky'abali abamyaka 5 b'omulembe guno nti amawulire mu social media teyaliiwo. Kati ffe omanyi ti saa zino ogenda kugonoonya ebifaananyi bya design bikubula. Nsobola okuteera akakadde essaawa zino naye ngamba nti njagala ayira obufaananyi bwa design yabwe oyinza okubulwa akakola ki. Kubanga ebiseera ebyo kyekiba savinze noba savinga essaawa zino n'essaawa zino kati buli ata tubusigaza mu busigaza ate balina osasula ssente empitirivu bwe baliba baagala buveeyo. Kakati gwe mufudde nnyo ku lwaliro kwagala okusavayivinga olwaliro ne mwerabira nti n'enkya mwijja kubeera kubanga ffenna tugenda kufa. Ne weerabira mu maaso eyo tomanyi Mukama kyalireeta nga bagamba banjula ki nga baleeta Gloria Bugi bamujja mu kisenge naye nga buli ali mu ddiiraga kati kyova nti nze omwana oyo bye byendaba Shamimu wakola ebintu ebyekisiru ng'oli muwala otuuse okukula kati osazeewo obeere wa buvunaanyizibwa ffe abagenda mu investigative ne tutandika okuzza ebyemabega ate nojja n'otuyombesa naye nga wali onyumirwa tewatuwana ku ssente zo ze wali onyumirwamu. mwe ba YouTuber ne mutandika okwasamira abantu. Alo n'agamba waki onjasamira waki temundeka naye nga ate wabigwa byekolera gwe wennyini. Naye babavumye omwaka guno omulimu temugusuulewo. Singera bali ngenda kwogera ekyobusibu. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kireke ekyo naye byebyo n'omwana Bugi abadde ageya naye simanyi kyetugenda kukola. omwana talina kabina. But she's still young. Muto kato kashafu Tomulaba naye kirungi abigulamu. ate ngamba nti ayitafuna bulumi nga atuula. Anna tewefuula pulezidenti wa bina mu ggwanga olwo tusazeewo tukogereko ku mulala ate tukipersonalize nga kyambala. Obulamu tubufuula so hard bwotyo nti tugenda bwe twogera kabina kati nze olaba nkompulinga nga bwogedde ku Wekiwalada wekiba tekiri about to me ng'oyogedde ku mulala ate tukireka. Yakuntamya emboozi kubanga enseera bwawetambulira bamulesi bamufulu mwe muwaga Suuna Ben. Suuna ati ki nze ndi kukya wakati esa yona ngenda wa Nambwa yokumpa interview ne wa Suuna ngenda nakoyo okutekinga side. Nze munnange nze nagende wa Suuna ne batampa interview. Yali akuyise n'agamba Kajanja kaba namawulire nti I want to know your side of the story. Nate kyekisinza okukuuma Suuna butayogera. Naye I think kino Shami bangambye naawe oli ku ttiimu y'abawaga Nambwa ayo. Ani yagambye? Niba nadde njogera nangamba nti mugwa kubawaga Nambwa ayo. Amazima amatuufu gamanyi Shami. Mpe ekikyo nkuwa ekyange. Amanyi mumanyiira. Byonna tubyagala si kumanyiira byonna tubyagala. Naye
bwe tubanga mu bye tukola temuli kiyinza kuleeta mirembe mu mako ago at least tusirike tulyogera ng'omu atuusizza ku munno obuzibu naye tuleme kubeera be banaasongamu nti abo be baawaganga nina factor gye nayogera mu interview yasooka era nsaba ngikole ki giddemu Eddie Kenzo yo mumulaba yayawukana Rema emyaka egyo n'amulekera ennyumba y'esseguku ayina kuba Kenzo yawunyanga mu bunya buki Kenzo teyali muzigo oba alina n'ennyumba ebuziga kubanga mugagga oba ontegeera kwati olagire oyo mulagire muzeeyi mulagire ku ofiisi oba kitegeere kubanga muki mugagga nga Rema kyalimu Kenzo asobola okuba nga akirina mu kifo ekiki ekirala era kiyinza n'okuba ne Kenzo bamugamba bugambi nti omukazi yagenze nze ndowooza eŋŋamba nti Kenzo teyakirowooza nako nti omukazi asobola okubba ennyumba yange si lwakuba nti nno ba yali amwesiga nnyo naye era alina ebiki ebirala ekizibu kye tulina ku eno ensonga kiri kimu ti ne Ssuuna awo waazibidde oluki ako kokka akantu ako buli bwe tunaakabuusa amaaso tulina ebizibu bingi bye tugenda okuzaala nze Mary simuyinaako buzibu Ssuuna simuyinaako buki naye waliwo factors nga za bulamu ti Ssuuna mwavu omwavu asobola okugenda n'akola ekivu n'afisa obukadde 10 n'agulako ka puloti n'azimba n'okukola kinaakola ki naye nga bw'omuggyako ennyumba eyo addayo mu muzigo kati ekyo kifo kye tubuusa amaaso ffenna abalagira nti noono naye tasobola kwesonyiwa kayumba kubanga naye achievement ekyo vandi mu interview gye nalabye akola nga alina essakozi yagambye nze Dijja asoose okuzimba kalina obukakafu bwakyo simanyi gyabukola ki gyabujja naye mabega agali ekiri emabega wa settlement eyo kimanyi he's proud that azimbye kalina ekibuuzo golooza omuntu ali proud okuzimba kalina asookera ku makya n'amala gagireka bw'atyo kati nange Simon nzikiriza ne bannanga be batugamba nti tuwagaani Nambwayo I personally siwagani Nambwayo wabula simanyi lwaki e Uganda muba mwagala omuntu bamuleke ensi yonna nebeeraawo enenye omuntu mpaka watuuka neyetta kyakubiri nze neteeka mu bigere bya Nambwayo nga Shamimu ne ŋŋamba singa bukya ku makya ng'omukulu azze akola ssente ze ne mugamba omanyi waliwo ettaka mbadde nsaba tugende tulikole ki tuligule ne mupushinga mu kugula ettaka eryo sinakindi nga Nambwayo bw'agamba ne nnyongeramu kaki ku kasente kange singa achievement eyo ebeerawo neetuuka mu bulamu bw'omukulu ekituufu mbanji irinako contribution era ng'omuntu because sikikola nze kyemmanyi kufa abakazi Simon tetukola kintu naddala mu kupushinga abasajja because abakazi bangi gye bali abatafaanana Nambwayo b'osobola okubeera nabo n'obeera naye emyaka n'emyaka nga takugamba nga nako nti tugule wali ng'ate ne ssente azirabako nakukoberanga plani ye nga mulimu kutwala abaana ku swimming mulimu kukola biki sente ne ziggwawo bwe zityo n'obeera n'omukyala emyaka 10 nga tali developmental so abakazi abalinga Nambwayo simanyi lwaki at the end of the day banyigirizibwa ate mu kumala okunyigirizibwa singa bafuna abo babasupportinga baba babakola ki baba babawaga mu Uganda wano nze my point is nti Nambwayo bw'aba nga kituufu yayongerako ssente ze n'okuba nti yapushinga omukulu nti tugule wano because ne Kamoga confirms that okitegedde so bw'abanga yakikola she has a right okufuna ku nnyumba eyo oba okugibeeramu my worry is nti mwagala amaanyi ga Nambwayo gonna gafe ttogge olw'okuba mugamba omusajja yazimba kalina fine sente zonna zisobola okuba nga zaali zaani za mukulu naye ffe abakazi ne bwe mba saa contributinga yadde ku saati yeeno nga nze gwe wawa ssente ne ŋŋenda mu kugigula okitegedde mba njiwulira nga ngirinako ki because mba nina amaanyi gange nateekako ekyo kye mutagenda kujjawo mu bufu omukazi singa abeerawo Simon nga yajja naawe ne mutandika nga musula wansi
Oshitegedde n'abeerawo n'aguma n'ogula ekitanda nga tataddeko yadde 10 n'ogula ekitanda nga waali n'oyingiza entebe nga waali n'oyingiza ebikopo biki masowaani ne muzimba ne muva ne mubadde ekituufu ebyo ebintu bw'oba obimuggyako ajja bikaayanira wadde tataddeeko yadde 10 naye ayina amaanyi ge yateekawo. So nze my point is Sayima era njagala abantu bankootinge bulungi bwe baba baagala ofulumya nnambwayo baleme kumugoba nga mbwa. Oshitegedde kyakubiri eyo relationship y'abantu babiri Suuna bw'atuula yekka amanya amazima bw'atuula yekka omanyi tusobola okubeerawo ne weekozaakoza n'osekaseka abantu ne bakuwaana but this tendency of men okusuula abakazi be batandise nabo oba omukazi ng'alina kye yacontributinga n'omala gamufulumyanga kasasiro it is not going to work. Oba mugamba tuwaga abakazi oba tetubawaga edda abakazi bagenze mu depression abakazi besse abakazi bali eyo baagwa eddala abakazi bali mu rehab olw'embeera bwetyo ng'eri ku nnambwayo. So nze njagala bwe batuule bonna bamanya amazima ffenna tulina amazima ge tutamanyi Nambwayo alina okuba nga alina kyatukweka ne Suuna alina okuba nga alina kyakola ki kyatukweka. Suuna bw'aba amanyi nti akooye Nambwayo ng'ate awulya Nambwayo alina contribution ku nnyumba eyo mu mazima ge mu mutima gwe nga naye akimanyi azadde abaana abawala afune we bateesa ne Nambwayo because we banaateesa bokkaaba nga temulimu third parties bajja kutuuka ku nzikiriziganya. Shamima chimanti singa twalimu eyo debate singa wano twavaawo dda we tuli Uwa singa twagenda mu kuba ekyamazima njatukiriza ekyo nze Sayima ekintawaanya singa twagenda mu debate mwe kulowooza nti ffe tuwaga Nambwayo Nambwayo tasobola kuvaawo nga talina olaba singa eyo debate gy'otambuza ye yaliwo singa twatukadda kubanga nze najja kyetuzzenga tubagamba lwakuba muli bayasgamba wano nti nze Nambwayo atule ne Suuna ekisooka Nambwayo ye mukazi omugezi Suuna gwe yakasooka okubeera naye. Yes nze buli lunaku njogera ne Nambwayo buli lunaku ne bwabeera mu depression. Nambwayo mugezi in the development sense of it Nambwayo mugezi mu bukujjukujju n'ekirala yali ayamba muntu gw'ayagala kyekitutawaanya ffe abakazi bwe twagalira ddala. Oyo science sijja mugendamu naye wabanga Nambwayo yasobola okugenda kubanga ekyamazima kati nze wange mukyala wange ekimufuula kitundu kunze first of all omwana gwakola ki gwayina gwakuzaalidde obukulu tayimu gyagumidde eyo nti asobola okubanga mu myaka 5 gye mmaze naye ayina okuba yasemba okunjagala omwaka gumu naye n'aguma abakazi batudde mu bufumbo nga n'abantu bali nti babaagala egyo ekyo kimuwa stake mu bulamu bwange era ne tubanga tulina maybe kyetwandibadde twagala okugabanamu tulina n'ebirala bye tuyinza okukonsideringa nebe kwebiri kati Nambwayo mukazi Suuna bye yakabeera kubanga ekyasimabe mwe mwatandika nabo waliwo n'omuwala yatwalirizibwa okuva mu kyalo ajje Kampala anoonye Suuna oyo mwana akola ku radio 4 mutegedde bulungi kakati era ne story ye naye njirina. So emboozi za Suuna ne bakazi be bw'otuula obulungi bwoti ne gwe bagenda okwanjula baŋŋambye nti asobola okutuulawo n'akuwa lisiti y'abakazi bonna. Omontegera bulungi kati bakazi ba Suuna bonna bamanye ebiki ebizibu byabwe neŋŋamba naye Nambwayo bonna yabasingako lwa nsonga egyo emu teyasobola kujja ku Suuna mpeta oba kumugjamu mukolo naye yasobola okugenda mu records ze kakati tosobola kumala gajja Nambwayo ku records zaki za Suuna there has to be a cost. Yes. Naye ekitusibye wano we tuli kwe kugamba nti mu bulungi ne mu bubi tulina kuba ffenna gwoba wuli akale toyagala nze enkola ki ndeka zekasandi mu nnyumba yange kino mbadde siina kyogera mbadde siina kyogera but because waliwo mwina abasajja balina ekintu kyebeewa nze njogera ne Nambwayo njogedde naye ne mugamba sit with that man okitegedde mwogere mulabe mwenna ekirungi ekibakolera buli wagezaako ne boogera Suuna ayina abantu abamala ne bamukola ki ne bamukyusa she has tried ate bo baagala kumulaga ekiri mu kintu kino kulagako mukazi nti bamukola ki bamuwangula that's the problem ate nga naye si ye muntu agenda okukkiriza okuba nti mumuwangula just like that mumufulumye ng'embwa kakali ngenda kuwa ekintu kimu lwaki tebatulwa ne boogera amazima Suuna amanya amazima ne Mary amanya amazima Mary abeera galuga ompira bulungi ekinenyo Mary bayitaga emitwalo 5 ku kamotoka kaako
kwena oneddeire ku mulimu gwa Mary gwakola ki gwakola. Mary yava e Kampala n'agenda alwanirire ebibye. Tugenda kumaliriza nga along the way n'omulimu Mary gumukoze eki oba ontegeera. Kakati nze ntala nnyo okwagala okutunuulira the broad picture. Waliwo ennaku zimbidde watandikidde nti Suuna mwavu lwakuba nti nno kati ffe abakyali abaavu ennyo bwe tulaba avuga emmotoka oyo aba ali bulungi bwe tulaba yazizaayo abaana ku first day tulaba ali buki naye ng'obugagga busukka waawo obugagga bintu. Kati lindako Suuna afuna ekisa kino ky'okuba nti kati abasajja bonna abaavu abakazi bwe baba bayambako so we bo bamaze okufuna nga batuuse nga bano abakazi babatuusizza itizoka okubagobanga embwa because baavu. Ekyamazima bwaba mwavu ategeere nti n'ono mwana w'abantu. Sabatukiziganya ekintu kimu. Kampeyini eyasookera ddala eyakulembera mu Fifi the Queen yali yatwebale Suuna tumwe ssente zaakole ki agende. Eyo kampeyini yali ya mutima mubi. Eyinza okuba nti yali ya busungu nga bafifi we bagitandika. Oba ontegeera. But let me tell you, n'abakazi beekyaye. Abakazi beekyaye Saimo. Amateeka. Ffe tulabyeko Nambwayo yekka lwakuba n'amawulire gamulina. Naye gomanya abakazi bameka. Nze kino nkyogerera wano. Nambwayo tasobola fuluma nnyumba eyo n'agifuluma n'atambula n'akola ki n'agenda kubanga ekisooka. Kyekyo kye mulina okugamba musajja munnammwe nze nange kye ŋŋamba. Bamuweeyo bamuwe. Egenda okujja Nambwa egenda kuba ne baba yateekako $5,000,000 nga bwe kigambibwa. $5,000,000 zaazaala dda. Kati n'okumakiwa nga zikoze eki? Zimakiwalinze ate kusinzira ne ku kifo. Era nze actually mu bye nayogerako nagamba nti at least Mary kesaayo ennyumba eri mu bukadde 3 Mary ne wajja Suuna ne wamufuna mu politi ya bukadde ago. Ontegera bulungi kubanga at the end of that day tetwagala ate tubenga abagabana kubanga Mary akyayina omwana ate omwana yakyasobola okufuna ku mugabo gwani gwa Suuna naye kyetwagala izitwawule tujjewo kibuno obutabanguko. Kubanze kyemanyi kati love yeyina okubanga yo tekyakola ki nga tekyali but what next? Ani kati yawo osanga kati ngenda kuwayo ekizampa emu bwe tubanga saa zino ekikuumye Mary bwe bukadde obutaano bugambibwa nti yateekako amaanyi ge ge tulowooza nti yateekako ye connection ze ne Kamoga okugamba nti tujje emabega tuteeke wano mu maaso no amaanyi ndoza mwe muli ne supervision olowooza Suuna asobola okukkiriza Mary ateeka amasannyalaze mu nnyumba nga bwe eri awo. Sisuubira nti ayinza n'omukkiriza ekintu kyonna. Kakati kyakola n'alagira omwana nti gw'olaba ataddemu waya bamala oziteeka mutomukaayanya bwe bateeka mu waya hasaba bakamala oziteeka mu bwe ziti zisale. Nze nno ekinyiiza ku ebyo ebintu byonna nti tasobola mukkiriza because Suuna ennyumba yiye nga bw'agamba. Naye ekyokulagira omulenzi nti kuba emmotoka kola biki it is very bad. Oli asigala maama w'abaana bo. Ani kati naye mu byonna kitwalemu okusalawo ekyo kimu nze nkubuleko ekyo kimu. Suuna yakiremye nze kati olaba nze kyemmanyi mu mukwano gwonna ng'omukazi ayawukana n'omusajja Saimo singa okera ku makyango yawukana ne mukyalawo era gwe wekka asobola okwogera ne mukyalawo n'akukola ki third parties zonna bwe ziba zeeyungamu zitya gwe you can call your wife n'omugamba omanyi njagala tukite ekituufu nze sikyakola ki era mbadde nsaba ennyumba eyo naawe omanyi amaanyi kuba ne Nambwayo amanyi amaanyi Suuna gaakoze eki gaatadde ku nnyumba ekitasobola kuvaawo nti era sente za Nambwayo tesobola kwenkana ne za Suuna zatadde ku nnyumba ye okitegeera naye amaanyi gano Suuna gakyakozesa because abakazi tuli basiru nnyo nti bw'oyagala okundaga amaanyi mba njagala nkulageko nange naddala singa mmala otutegeera nti tokyalina kyokola ki kyonjagaza ate era ye Suuna ye muntu omu asobola okutuula ne Mary ebyo ebintu byonna ne bikoma naye but because ayina amampaati ayagala okulagako nti omukazi namukasuka ebweru ng'ekisiimuula abakazi tebalina kiddako because olaba incident eno eriwo eya Suuna singa poliisi nga bwe kigambibwa efevaringa ne kkooti n'efevaringa Suuna omwana oyo n'ava mu maka ago nga talina kyalina ogenda laba abasajja abagenda okukikola emirundi n'emirundi because bibadde bakikolera na mu nkukutu kati gwerinda bwe kigenda kufuuka viral abakazi babonebone ng'embwa. Ekisooka wakati mweno valanze ekyange nga nkitaddeko ssente mbaako nekyenneegulidde receipt mweno skando gye tuliko ekisooka mulimu abaagala okusevinga amannya gaabwe ate nga bakulu mu kumala ensonga zino ekyo nze nkigambira nkimanyi waliwo ayagala osevinga erinnya lye naye nga mukulu mu skando eno era singa yajja kubanga oli amwetaagako kyapa ono amwetaagako bwannannyini
n'abatuuzaawo ye yali alina okumala ekintu kino nze nkigamba naye naye ayogera ekintu ekyo bali baagalana mu bakole ki abasindika kalabba nze byaŋŋamba yaŋŋamba ekyapa bakiriko bameka era ndowooza tulina funa lawyer because nze byeyannyinnyonnyola tulina funa lawyer naffe n'atunnyonnyola abali eno nti singa ekyapa muba mukirireko babiri obukwakulizo bubeera ki akakali nga tunagenda mu kyapa kuliko babiri tulina okuddayo tunavigatinge tugambe owookubiri addadde ku kyapa oba ontegeera bulungi ne mu wookubiri addadde ku kyapa tugenda okumaliriza nga seera agwa mu biki mu bizibu naye byonna byonna nga tugenze mu maaso time bw'otuuka kiringanga keera ku makya abasajja betuteefuga newusula ne maidi n'afuna oluki olubuto nga in your soberness right now toyagala nakiwulira nti nagenda kuzaalira omuki omwana but era noddeyo n'ogamba naye neebaka n'omuki ne maidi ono n'ogamba muganda wo oyogenda omupangisiza ennyumba bw'aba alina kyayagala mugamba kkubire nofuna g'omukwasa ontegedde bulungi kakati mu mbeera efaanaganako bw'ekyo ne Ssuuna alina okuddayo n'areviewinga wa we yalobera awo we yalobera ne gaba maanyi ge on how to move on n'alaba kiki kyalina okuwa Mary naye n'ekyo kirina okujja nga ne Mary atandise okiwulira naye kino ekyanze gye ndi ewaka ye omwami mulinze tuli mu kwerimba agambye nti alinze mwami bulijjo akyogera Mary gwanage nti alinze yagamba nti nze omwami simuyinaako buki era tamuyinaako buzibu because tata wa mwana we naye kyayagala butaba buli azaamaanya because Mary alina osigala nga wampisa eri abasajja ababbi omusajja yenna nga ayagala kuyisa nga kisiimulo olina okuba nga wampisa nawe n'obanga oli mukazi mukujjukujju kuba kati gwe omusajja bw'aba akulaza ebyo byonna kiba kitegeeza talina kyakola ki kyakwagaza ate toyinza kubanga mutuuse ku ekyo n'oŋŋamba nti wakyaliwo omukwano wakati wa Mary kati n'ekino ekirala nakyo kana kigambe naye mulembe kufulumya muwala bwe mutyo nze eyo debate gy'oliko nange ndi tiimu yo nze kyendiko saagala Mary afulume nga bwatyo kuba yajja ekyamuleeta miliyoni ze5 ze kyenzikiriza ekyokubiri nti emikisa gy'abakyala bonna abasuuna okufuna mu ssuuna mitono Mary waba afunye omukisa okufuna omugabo gwe kati kyekisinga agenda geziwala ekyo oba ontegeera ekyo nze sikinaako buki buzibu naye naye ekirala nakyo kinjala tukube jo Nadine Rain yakyogedde jokingly naye ate bw'okiteeka mu mbeera eri serious it makes sense yagambye ekyo omwana oyo omulaba muto ani nambwayo mwana muto akakiddwa okwambala ebirina omwambala oba ontegeera nti abazungu waki abazungu batusinga nnyo osanga omwana abato at 16, 17, 18 nga they're just having fun nga ne waba alina boyfriend nga they're not having sex okuleka bali aboonoonese nnyo niba n'ab'omulamu because obulamu babubalaga nga bwebwo nga butuufu wano tutambulira ku bulimbi nambwayo waba ali 27 kkiriza obagaana 10 years from now ng'afunye omusajja zezo emboozi z'alina okubeeramu oba ontegeera ng'obadde mu stable relationship omusajja n'abaana n'ayingizaawo omukazi kaakati ebintu bya Ssuuna biri mu kumudinaayinga omukisa okubeera mu bulamu bw'alina okubeeramu kati bimukasuse mu bulamu obuli mu ki mu maaso it's not her fate. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi.
abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kati leka nkubuulireko buli muntu ayita mu kintu ate Mukama tawa mwoyo kintu kyegutasobola kukola kwasaganya. Nze kyemanyi this is a lesson to Nambwayo. Okitegedde, a very good lesson to her. Era buli kintu kyetuyitamu kituyigiriza kyetulina okuba mu maaso. Nze saagala akitwale nti it is even a burden to her because I know she's depressed, I know she's going through a lot, I know she's trying as a young woman, but this is a lesson to her. Era kyemanyi kino akiyigiddemu ebintu bingi nnyo because gwomanyi omuwala ku myaka 27 nga bw'ogamba okubanga asula mu nnyumba eyo nga teyinaako madirisa teriiko nzigi ayinamu omwana ayinamu maidi talinawo privacy kubanga ennyumba gy'asulamu erimu omulenzi okitegeera tasula kufulumako mu nnyumba ye buli leero kumakya osanga banno n'osekamu olw'eggulo n'okaaba n'oyita ku mulimu nga gw'oyitako mujjawo n'oyingira mu studio olina okukola n'omusajja eyakukyawa like oyo omwana yeetaga n'okuwa award mukyala mugumu. Nze era njagala okumutegeeza nti oli mukyala mugumu, oli mukyala w'amaanyi, tuli kujjukira nga banno but toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Mukama kye yakutegekera kigenda kuba ate ekitali kikyo tekiriba. Naye n'ekirala kino nakyo njagala kigamba. Nambwayo teyeetaaga kubeera mu nnyumba eyo. Lwa nsonga Nambwayo alina ebintu bibiri eby'amaanyi. Ebisobola n'omuyisa ng'ali bweru wa ggwanga Ssuuna n'asasula tiketi. N'amukomyawo e Kampala. Ekisooka Nambwayo ali ku kyapa ky'ennyumba. Eryo linnya lye bwe liba linaavaako Nambwayo yeetaagisaawo. Basobola okujingirira ne bafuna amuggyako eyatunda ali kusaidia Nambwayo. Factors ezo ebbiri Nambwayo ne baba tali mu makaago. Nina mukwano gwange taata we baagula ettaka erifaanaganako ng'eryo. Taata we n'abeera n'omukazi, omukazi ne baawukana n'agenda. Like after 20 years, 1 year ago the woman came back. Ng'ayagala mugabo gwe. Ng'omukazi alinamu ku ssente. Yali ayavuwadde. Naye ng'ayagala mugabo gwe. Naye ng'omugabo gwasinziira ku ki? Ku ndagaano eyagula kwakola ki? Ontegedde bulungi? Kwali naye kakati nze point yange eri bwete nti it's not worth it. Nambwayo okubeera mu nnyumba bamugulira omwana akasuke tayiro akasuke gundi liveri nga lisobola okuva ne lisinga eritegula likuba mu mutwe muno tosigaza buki ekisinga obukulu nti right now nontanti nga tugenze mu maaso g'omulamuzi Ssuuna n'aleeta obujulizi obukakasa nti Nambwayo tali kukyapa mu mateeka. Amateeka gali ku saidi yaani ya Nambwayo. Whatever the case tuli mu Uganda. Whatever the case. Bwe gabanga amateeka gakyali ku saidi ya Nambwayo essaawa zino teyeetaaga kulisikinga bulamu n'abaana be kuba kulisa mu atmosphere eyo omuli omuvubuka ng'agenda kuyomba anywa enjaga nawulira oba anywa n'enjaga bagenda omwana empewo emufuula Nambwayo bwe yali ayogera nawulira aga oba anywa enjaga oba kitegeera so kati nze ndowooza Nambwayo akoze bingi n'abasajja era akoze ekimala lwakuba nti omwana ye muto era nze nsaba obu vidiyo bubeerewo omwana we ali bulaba nti maama we yakola ekimala tekimala ekyo tekikola makulu okwagala okukyaya omwana taata we kati kambabuulireko mmwe Saimo kati ate tekikola makulu okwagala okukyaya abaana maama waabwe nga bikolebwa wano abasajja ne batabaako kye boogera. Lwaki omusikazi bw'aba akyaya abaana kitaawe mwogera nnyo? Anti taata yekika mwaka kirya nze ndabyeko wano omusajja yakuba omukazi n'amugjamu kumpi n'eriiso ne bamugaa tokyaya abaana kitaawe kuba yasigala ye taata waabwe asigale Nambwayo bu vidiyo bubangayo bubeereyo you've done your part era abaana bo bibalaganga bwe balituuka nga tebalina kye bafunye obagambanga nakola ogwange nga maama wammwe okitegedde nange nzikiriziganya for the safety of your life osobola okuvaawo okozeeko ekimala you've done your part. Walaba ekifaananyi
era nze njagala otegere tebakuwangudde baswadde nnyo ne bookeera ku makya ne bakulyamu olukwe kuba tuli mu Uganda osigala ggwe wiina era ffe mu maaso gaffe olisigala ggwe wiina. Walaba ekifaananyi ky'ono omukazi yali mukazi wa Betty yaani Bruno bwe yeekubye ekifaananyi ng'ali ku mmotoka bw'ati omuwala oyo ayinza okuba nga naye yalina issues ze mu relationship gye yakola ki gye yalimu naye yakeerawo keezi n'agamba kantambule nkole ki buli bw'obeera mu relationship bino tuyinza obyogera nga be-inspiration speaker naye ate era mu bigambo bye twogera omu mubaamu ebituufu. Ekyamazima omuna omwana omu kale n'olubuto lw'ogamba be baana bameka ye ddo olubuto nga mulwogerako nga temulinga abatalukakasa kubanga terunnavaayo naye waliwo n'abakazi abava mu maka ng'alina abaana bameka 5 okyalina wookwata omwana n'omutwala ewa maama we. Omanyi waliwo omusango ogumu nga just about time naye sayima mwali mutuddekawo ne mwetekako mu bigere by'abakazi ate nga ffe tuli basajja kyekyo kyenkugamba because ffe abakazi ate bwe tuba tunenya abasajja olumu tutuulako awo ne kuba nze bwe nali ndi mu story ya Nambwa natuulako ne mu bigere byani bya Suuna ne ngamba ayinza okuba yamukyawa nga abasajja bonna bwe bakola naye kati Suuna yava Masaka akubye endongo ye azimbye kalina yasinza otuteekako ssente ne mmala neetuulako ne mu bigere bya Nambwayo okitegeera naye nze nkiddamu era nja kukiddamu Suuna tuula ne Mary mwe ababiri mumanya amazima ensigo etamanyi. Okusinziira ku kye nalabye abantu abasinga ensonga ya Mary bagivaamu mu mawulire ne bagiddamu wansi eno. Kirungi nnyo ekyo kye bakola anti ekibi kiri bwe kiti nti oyinza osanga nga ne Mary akyalina decisions zaatakyasobola kuteekinga nga Mary ng'alina baalina okukola ki okumala okwebuuzaako kati nontantiru ng'ababiri abo batudde ne bafuna abatuuza Suuna n'abuulirwa amazima ng'omusajja omanyi nina omuntu omu nze ekyo kyenjagala bamubuulira amazima n'Ennambwayo amazima kwogera wano nga kiyinza okuba obulamu bwalimu kati it was a person akuze namugamba ekyo kyokola kikyamu ne bw'onejjako ono n'ofuna omulala naye ajja bbaali bwakyo ebintu ebimu tebimalirizibwa mu butuufu bizibwa mu bukulu oli n'akusanga oli ne mukyala wo muguluba onagamba nedda sayimu oyo mukyala wo banga omuzaddemu abaana 3 njagala osooka okkirize nti oyo mukyala wo otegeera bulungi akomplaininga kino ne kino ne kino bw'okireka ovaako ki nti tewali just make that woman comfortable osigale ng'okola ebibyo n'okigezesaako ogenda okulaba nga kikola ki akikola kakati ne Suuna yeetaagayo omusajja si omukugu mu mateeka naye omusajja omukulu amugambye nti Suuna ABCD bw'oteekayo kino olaba oba ofiirwa nti naye sizirina wamu nti tukuwa omwaka mulamba ffe tugende tusonge ku ttaka otugulye ettaka lya bukadde 5 oba ontegeera kakati nze kyessaagala be bagamba nti Suuna oba owulira nga gwe tosobola kubeera na Mary ffe katukubalire ssente otambule okole ki ekyo kibi naye nze kyenjagala nze njagala omuwala oyo aleme kuvaawo bw'atyo okitegeera aleme kugenda bw'atyo nga mbwa kyakubiri abafumbo mwenna aba n'abaagalana bonna oba muli mulaava oba mwekwana bwekwanyi kasita mwebulamu okusaasirigana buli omu najja ku munne ekisa oba tewakyaliwo omuntu ondese ne topic endeeza ebikya abeera awo nti akyalinako okusaasira ku munne oyo si yatabulatabula mikwano gyaffe agenda eri tajja n'abyogerera wano tumugoba olugoba wano famire yonna atandise ogitabulatabula nga bwe tukukwatako tuba tukulina manyi tetwatuuse time nga ffe tulina sirika busirisi juniyo omwagala ogamba nze ndi eno mbasindikira saana nkimanyi one day kati abantu we are going to unite together again abantu basempa broker school bro junior nga we are there kuba kati waliwo tulaga weetaaga tuli wamu as a team ye okimanyi nti nabo abasajja basempa bazze twawula government ali mu government emutusindikira nene kusindikamu omuntu okutabula mbega
bamusindise ba YouTuber baawukane ogenze kulaba nga tuli wamu nga tusobola okukola ekiboozi ne kitambula ku social media oba bano abalala bano abatulwana mainstream oba mainstream NBS alabika NBS yamusindise kubanga tubali tukoze ekintu ky'amanyi nga kyekiboozi ekibeerawo Kasuku ayogera ne Zubeda ne bavuma Saimo nga yeekwata ne gundi nga bavuma nga social media ebeera ku ekyo tugeya abantu kwegane tusanyuse eggwanga lino ne kibaluma mwagala twawukane bamaze okusindika Sempa ane bagende ewa Junior bamufuukuutirira ebigambo kati Junior naye abulamu omuntu omukulu yeffe n'anyiiga naye n'ayogera naye nga gavumenti mulimu kale ye Junior tamanyi gavumenti mulimu kubanga baka bayise mu mikwano gye gavumenti mbi era Zubeda ekyo kyotewo Zubeda ine ekyo kyotewo gamba tukyuse gavumenti eno kituufu nga bwe nakyogera Zubeda oli mukiriziwo labalaba obutitizi abo abaana baagala abalwanira kaabo ate bakusiba bagamba muli ba mafiya igwe Kasuku inze naye tuweereddwa ebitiibwa mu ggwanga mu kyova nakuba nebyo bimafiya wabula ng'ekitufu njagala twalako Kasuku ne Junior out on my bill. Kalisoka tumalo kukakana gundi tension zimalo ko. After njagala tubatwale out tunyumye tuseke. We are one team. One team. Bali balowooza kati ngayo batigize ffe tugenda kuva tu taking a side. Government muswad. Batu yuya batutandikidde enwa siku misingi babaleete mu entalo nga baanzeeta mu bayimbi be baleeta uma ne baleeta federation ekyasooka okubalema okimanyi kututwala ggulu twabalema YouTuber ne batwala ba upcoming bokka bakagenda ba subscribers 10 15 be bali ateekayo nafuna views 3 kakati yawe babalema neganga bateekemu olutalo diversion baga tubayise bayina emputtu diversion kaka tukoze tutya tubaawule divide and rule naye tuganye era very soon we are going to be back big and better tubalumye tugende wali tugule emmere ni banaalumwa wali omuntu gw'olumwa nga talumwa nga asanyala owaye nga tumaliriza haga ya Sindi wagirayo ate nayo mabi ba Sindi nayizenze bw'oba ohaginga omukazi muleetera okufiiringa ali in safe hands ekirala nti yenna ye kanyama we tukikolemu wano nagamba bro no nendowooza kati ekya bronchi kujjeko tandike kuyita babe ekikulu gwobuzi feeling zo ziri kumpi kankubuulireko sente zo zenzibwa okuva mu nsawo singa nakkiriza naye oli mugumu oli mugumu eno empale empanvu kati ziri wano ndowooza ensawo eringa ya Haruna mubiri ku sho yali atungisa pocket nga tukome eno nga zikira bukirizwa nga sente ye eggweramu omusiraamu oyo mwawanira ajaluna akuwanira akatunda nga takuwaddeko bwakanywa katundu kano kakabi gwe n'omala okanywa kuno gabaji mbadde nanyisa abampe katonda mungula Sindi omukulu Prince yatukubye surprise atiku yamwadde haga namunyweza bwati nga mugamba naolabira ddala nti it is okay it is going to be fine come to daddy tubakoledde tukaleke tujja kukakola nga bannaffe baddiŋŋanye tukoleyo akatambula akana trending kebanatemamu akalema abalala mweraba